Poliisi y'e Nansana ekoze ekikwekweto ky'abamenyi b'amateeka ekiyodde abantu 28 nga kuno kuliko n'abaana b'amasomero abasangiddwa mu bibanda bya firimu abakeera okukuba ludo ku ssaawa ez'emirimu n'ez'okusoma. Poliisi okukola ekikwekweto kino kiddiridde obumenyi bw'amateeka okweyongera ennyo mu bitundu by'e Nansana omuli Gganda, Kyebando, Kabulengwa n'awalala. Akulira ebikwekweto ku poliisi y'e Nansana AIP Wakabi Agre agambye nti kino kikoleddwa okugenderera okumalawo obumenyi bw'amateeka. Nti ennaku zino abantu kye bakola abadduka ngenda batera okunyaga abantu eri badduka ne bagenda mu mafirimuzi. Kyenkoze olwaleero okukola ebikwekweto mu mafirimu hall bankozemu ebikwekweto ebyo nensangamu abo abavubuka bali omu abamu beebase tebalina kyakukola abamu balina kunywa njaga. Abo batuusa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.